Sasura omusajja tugende. Komba kyamanyi tsibo yangireete. Nze nawani yalesemu ne bitandise wangambe tujje omusajja agenda kusala ebitundu olina sentence. Wangambe tugende tunyirira ate kati wamasebo mukulu sente ziri mmeka? Mwena mitwalo 10. Buli omu 5. Nga otosobola okutuwola. Ate tuwola. Kati ono kasigale ngendete. Nsewe kale gwe gwa basigala nze ngende nzirete. Tolina nzeri munagenda okumpola. Na Ngwano kwange jeba. Ate gwe kiki? Njagala kuba kipotigo. Kuba kikyo? Mbale no nyana muna mugwira kuba kipotigo, kuba kipotigo. Wanti bangambye eriwe kuba kipotigo ebintu byona bichuka. Wala abajja kyusa obulamu. Kuba kipotigo yanguwa. Ojja kola oyina amaanyi. Oyina amaanyi. Nina mukumanyi. Yanguwa. Omanyize nkoyo kubeera mu ggwanga lino Uganda. Kankube ekipotigo. Okyusa obulamu bwo. Nkyusa obulamu. Kale. Tokowa kuba ekipotigo. Nkwano kwange ebigenda maaso kati nga sibitegeera bulungi. Bitya. Nkubye ekipotigo naye ndaba nkyali mu Uganda. Denda ko badde oyagala kuba kyawo. Anti bangambye wenkuba ekipotigo nga ngendako epotigo. Naye oli musiru. Obadde mbo ekipotigo olowooza obagenda potigo. Oli ekipotigo oba ozze kupoota. Kati guno nguyuwe. Waboda ateko baji mujje kusina damu mulaba kangende omulaba. Mutolo mwana gonza kana. Kwagala nyo sweetheart kamonde wa. Ajimujje okubana ngaba ko nawa. Yezoko walaba mufimaga. Naulaba nanga ate katweka kunsiru walira. Kati gwe Steve Chike obulino. Ensolo kutizigo kweli. Obubinika kwebuli. Oyina kawatoke ennumba. Wabula gwereka bintu bya konsombo wambuye gwe nalaba mu magazine. Gwe mu magazine toyina magazine jerimu. Genda wali kuduka oguleka magazine olabo bamoli. Bweyeze go walaba mu magazine. Gwe wera mu magazine zaata.